Abalwanirizi b'eddembe mu ggwanga erya America bagenze maaso n'okubanga bategeeza ku gavumenti yaabwe nti tebandyetaaze Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni tibuhabulwa kulinnya kigere mu ggwanga lya America era bamaze dda okulabula nga bwe bagenda okwekalakaasa Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni owa Uganda bw'anaakwata ekkubo okulinnya mu ggwanga erya America. President Museveni agenda kukyalira omukulu Joe Biden akulembera eggwanga erya America okuva ennaku z'omwezi 13 Desemba mpaka ennaku z'omwezi 15 Desemba mu kibuga ekya Washington, District of Columbia, Washington DC, era nga mu lukuŋŋaana olwa US African Leaders Summit. President Yoweri Kaguta Museveni ajja kuba agenze omulundi ogusooka myaka 5 kubanga emyaka 5 egiyise lwe yasobola ogenda mu kibuga ekya New York mu lukuŋŋaana lwe lumu, wabula batugamba nti abadde tadda mu ggwanga lya America olw'erinnya lye erigenze maaso n'okubanga lisiigibwa ettoomi mu kulinnyirira eddembe ly'obuntu ku mulembe gwe ng'omukulembeze ow'eggwanga lino erya Uganda. Okusinziira ku Senate, US Senate, olukiiko olukulu chairperson ow'ensonga z'ebweru w'eggwanga erya America, Foreign Relations, enkwatagana ya America n'amawanga amalala mu lukiiko olwa Senate amanyiddwa nga Robert Mendez, batugamba nti ono yamaze dda okutegeeza President wa America Joe Biden obutagezaako kusembeza President Yoweri Kaguta Museveni kumukkiriza kulinnya kigere kye ku ttaka lya ggwanga lya America, era nga batugamba nti n'aba NUP, National Unity Platform, nabo bagenze dda maaso n'okubanga bategeeza eggwanga erya America nti bannanga omuntu agenda okubanga akyala sayidizeeyo mwandibadde mumusenza na luti kubanga ensonga nga bwe zigenda maaso n'okubanga zitambula okulinnyirira eddembe ly'obuntu kugenze maaso n'okubanga be baana baliwo wano mu ggwanga erya Uganda. Tekimanyikiddwa oba Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni naye anaagenda maaso n'okubanga agenda mu lukuŋŋaana luno olw'ensonga nti agaliwo ge tusomodde okuva mu ggwanga erya America. Bagamba nti bannayuganda abali mu ggwanga erya America bagamba nti bagenda kulumba olukuŋŋaana luno nga bagala gajambula Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni bw'anaaba agenze maaso n'okubanga aliko ne byateesa ne munne ow'eggwanga erya America Joe Biden wali mu kibuga ekya Washington DC. Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni tetumanyi oba anaagenda, naye ng'engambo zigamba nti bannayuganda abali mu America beeteeseteese okulabika nga balumba olukuŋŋaana luno we lunaabeera okukaka okuyingira munda batwala abantu bagende maaso n'okulabika nga omukulu ono bamulabako maaso kubagambe gwe bagamba nti enteekateeka eno eyongezeddwamu nnyo omunnyu abalwanirizi b'eddembe wali mu ggwanga erya America nabo bwe bamaze okulabika nga bategeeza nti tebaagala Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni alinnye mu ggwanga lya America mu lukiiko olumanyiddwa nga US African Leaders Summit olugenda okubeerayo nga 13 mpaka nga 15 mu kibuga ekya Washington DC. Abamerika bagamba nti bonga abalwanirizi b'eddembe bagenda maaso n'okulabika nga beekalakaasa ate nga ne bannayuganda bamaze dda okuteekateeka okulumba okugajambula omukulu ono. Bagenda maaso n'okubanga bamuweereza ebigambo ebisongovu. Batugamba nti bwe banaabanga bategedde nti ali mu kibuga kino ekya Washington DC wali mu ggwanga lino erya America okuva nga 13 okutuuka nga 15 olukiiko olwo lwe lugenda mu maaso n'okugenda okubaayo, so nga tujja kujjukira nti Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni myaka 5 talinnye mu ggwanga lya America, yasembayo okulinnyayo myaka 5 mu lukiiko lwe lumu, wabula emyaka egizzeeko batugamba nti abadde talinnyayo olw'ensonga y'ebimwogerwako nti gavumenti ye e Uganda egenze maaso n'okubanga ekulembera mu kulinnyirira eddembe ly'obuntu naddala eri abo abagenda maaso n'okubanga bamuvuganya ku bukulembeze obw'eggwanga lino